typing awo wandike ekigambo viva viva RF. Wandika bugambi viva viva RF. That is what the Revolutionary Front stands for. It's something that touches you. Education is non-segregative. Education does not know ethnicity. Education does not know family background. Education doesn't know color. Education doesn't know language. But the acquisition of knowledge is what draws a difference between the would-be goods and would-be bad. So wandike ekigambo viva viva RF. Kati wano baba bagenda okufuluma during their teenage age. That is when we go for what we call compulsory national service. Buli mwana ayina ogikola. Either ayina okwenyigira ku kizimbe n'akizimba oba ddwaliro ne bawandiikako erinnya lye nti this hospital block was built by the students of Katikamu SDA year 2002 2026 2030. Abana abo, they will be so proud that they will tell their children that we built that ward. This classroom block was built by the students of 2027, 2028. That is what galvanizes the sense of patriotism, the defense of our national institutions, but also bringing people together to know that Uganda is our nation. We are really independent and we can do it for our country. So, because you maximize the power of numbers of our young people, instead of getting negative energy, and they invest their positive energy in doing something remarkable. Sebo buli omu ali awo awandikeko nti yes we can. Mbawadde 1 million students normally bebagenda mu kusoma. There is something that we have not done. For every child that enters class, balina okubeera nga bali accounted for. Nga during our government, because we want to embrace technology, abaana bonna balina okuweebwa what we call the rare student recognition number, which we call students information number, gye bayita SIN, students information number. Omwana ono bw'ayingira kindergarten ennamba eno ebaako. Everywhere in every school, wakola, even if it's an assessment, you go into the system of the Ministry of Education. No typing amuche yakoze. Nalubega is good at art. She's also good at this. Buli teacher bw'ayingira ayina okutiikinga. N'akulookinga in, n'alaga n'ono omwana akulookinze in. How does the DEO know oba omwana Nalubega akyajja ku ssomero teyeetaaga kufuna mafuta agenda kulambula buli ssomero? Atunulira dashboard ye n'emulaga nti Nalubega Christine in Mpigi Mawokota Muduma Primary School amisinze okusoma for 2 weeks. DEO immediately akubira owegombolola bakwatagana ne chief n'omwami w'ekyalo, go and visit the parents because this child has missed 2 weeks. Nga bakebera, is this child sick? Omwana ono bw'aba mulwadde yatwalibwa mu ddwaliro. Omulwadde yenna oluyingira eddwaliro balina okupankingamu ennamba yeeno gye tuyita social security number, tugikuwooza alibwa. Social security number eno bw'ogiwa omwana ono kitegeeza minister of education amanya nti abaana mu Uganda, I mean minister wa health no education bonna bamanya nti abaana abato mu Uganda abali myaka 8 bachekinze in nga balwadde obulwadde bwa ssenyiga. What type of flu is this eyingidde mbaana? Is it that the vaccination was weak? What is the problem? Kitegeeza technology eteekawo real-time solutions to solve long-term problems without much spending. Education yategedde. Education waategeera. Olw'okuba ayise muluka chief akitadde mu minister wa gender and children akitegedde.
Minister wa Jendo olw'okuba akitegedde n'owa health akitegedde nti Nalubega ekyamubuziza ku ssomero yabadde alwadde malaria. Nalubega yekka ye yalwadde malaria. Mu Mpigi muno tuzudde nti abaana abawererako 25 balwadde malaria in the same week. Meaning, what are you doing as the district health officer? Immediately go and find out and see butimba bwansiri bwe butaliyo oba temwafuuyira waliwo stagnant water. What is it that we can do? Real time responses. Ekyo kye bayita e-government. E-government. Therefore, for us in the Revolutionary Front, we believe that the most important thing is making what is prominent become more prominent, but also building for the grand future, and that is the nation that we promise you. Ekyo njagala mukimanye nti because such a nation is what we promise you, kijja kuba kyangu mu kugifuna. Tuli wamu, mugambe nti tuli wamu, muwandiike waawo nti yes we are. Wandika waawo ekigambo nti yes we are. Kakati ekyokubiri nga bwe nkugambye ekyo obuyonjo obuyigiriza, computerization ogiyigiriza, basic skills mu construction, basic skills mu electricity, basic skills mu plumbing, basic skills ezo. That is what we stand for as the Revolutionary Front. Kyekyo lwaki abantu babagambye nti these ones speak with facts, tetulina budde bwa kudiscussinga bantu. Obwo budde banaatusonyiwa tetubuyina. We want to concentrate on bigger things that advance our economy, and we want to paint a picture of that Uganda, and we give you the hope that now, after having grown Ugandans to be this is the human resource we are bringing into play. So typing awo wandike ekigambo viva viva RF. Wandika bugambi viva viva RF. That is what the Revolutionary Front stands for. Kakati buli school ebeere ne garden to show the children that this is how you plant maize, this is how you plant cassava, this is how you plant root tubers, this is how you plant stem tubers. Kino kye bayita grafting. This is our staple cash crop called coffee. After harvesting coffee ebeera bweti nga batandika omusimba mu P1. Kakati buli mwana n'omugamba gandi plant a coffee tree at home and give it your name. Mucho yalabanga amu inspiring. At the end of the day, all the 10 million children bajja kubaayo n'emiti gy'emmwanyi. Slowly ojja genda okwekanga ng'oyina emiti gy'emmwanyi miyitirivu nnyo nga Uganda producing emmwanyi nyingi kubanga buli maka gasobola okubaayo ne bwe giba emiti 10. Today, ensi yeetaaga more fashion designers. Yeetaaga more fashion designers than mwe mulaba ebintu nga be mulaba nti oyinza okuproducing abantu tugeze nga bakola BA arts oba kati tugambe social sciences. Kati omwana afulumye nga alina degree ya social sciences si mu bubi, kati agenda kukola ki? Is a social scientist. Agende kutabika asooka anawo mugambe nti yes oyagala kwambalako bwambazi degree naye ate ekyetaagisa kati be banoonya ensi enoonya bapulamba bamuwa $80 buli ssaawa akola essaawa bweziti. Banoonya b'amasannyalaze kuba buli azimba enju alina ogiwayalinga, buli kizimbe kirina okuba ne engineer ali ku maintenance, ali ku maintenance ya lift, ali ku maintenance y'ebyo byonna. Kakati omanye nti bw'omala okusomesa omwana plumbing wano mu A-level oba yandibadde technical okufuna high school diploma oba a technical institute diploma, bw'aba agenda ku degree eyasomye plumbing kati atazzaako kye bayita water engineering. Atya abo be bazimba valley dams, irrigation schemes, bazimba boreholes, batambuza amazzi, bazimba drainages,
ensi zibeetaaga nti ki omuntu nga plan tennaba kubeera approved. Yes, wabeerawo ba civil engineer, wabaawo electrical engineer, wabeerawo okay betwandiga nti structural engineer, ba analyst n'abalala environmentalist, naye waliwo ono akola ku mazzi, amazzi gagenda kutambula gatya. Najja nagamba ekizimbe kyoteekawo kiyina let's say units ezisulwako abantu bameka, nti ogenda kuteekawo abantu 3,000 otaddewo flats, meaning run of water agenda kweyongera bwati. Twetaaga drainage efaanana bweti. Oyinza okuba weetaaga okuharvesting amazzi nga teweetaaga naturally kulilayinga ku National Water and Sewage Corporation. Ebintu bwe bityo bwe tubyogerako ebyo tuba tutegeeza nti omwana kati olwo yava wansi nga basic plumber afuuse water engineer, mumuweereza mawanga nge Senegal as a water engineer, abo be ba consultants mu Badea. Tovolaba nti omwana amala okusoma degree bwati naddeeka n'omubuuza nti wasomye eki, nagga ayanza omulimu gwonna gwompa gwenkola, meaning yayise mu ssomero naye ng'ate simuyigirize. Therefore, when we talk about revolutionary measures, we mean total change to mindset, total change in education, total change in the structure of how we relate. Involvement of parents into the education of their children. Tata ne mama muteekwa okubaawo okulaba nga waliwo growth y'omwana ono academically, nga mukwatagana ne ba career guidance people abaviira ddala mu ministry ba consultants, nga bajja ne bagamba nti data atulaga nti in the next 20 years twetaaga ba plumber 10,000, ensi yeetaaga ba plumber bwe bati, nti tusomere ku American system kubanga yeyina deficit. Today tukyuse kalenda etambulire ku international standards, kuba waliwo international recognized standards eza summer ne winter. Tuyina okukkiriza nti waliwo gye bayita global calendar, mukwata abaana ne bagenda we bali channeled nti bano baliwa, nti ensi ki kyesinga okwetaaga at the moment, nti ensi kyesinga okwetaaga at the moment, nti yeetaaga abantu tugeza abali mu medical field. Abaana ne mufuna percentage gye muweerezaayo ku baana ab'excellinze mu sciences. Naye kati n'osanga university ziringa 6 ne zifulumya abaana abakoze environmental studies nga bali 6. Ladies and gentlemen, environmental studies abazikoze bwe baba 6,000, who is going to employ them? How many environmental consultants does this world need? Because one consultant can hand over 20 projects. Yes, balungi. Ku buli road construction bandi baddewo. Naye obayina ani agenda okubatwala. Otutte mu produce nze buli mwaka abali mu development studies nti bali mu bameka, nti mulimu abaana abafulumye mu development studies mu universities zonna nga zigattiddwa 1,500. Naye ng'ate okimanyi oyina districts 146 ne sub counties entonotono, naye bano bw'oyagala babeere ba pulana, district planners, kakati bano bo bagendawo. Abaana okutuuka waggulu university education naye ejja kubeera regulated. Teri kusasuza mwana sente zisukka 2,000 semester. Emitwalo zino universities ezisinga public universities, emitwalo 2 gamala. Tugenda ku adoptinga style ya Abafaransa ya Abagerman, nga tugenda nearly ku kintu ky'okugamba nti education is completely free. Kubanga omuntu ono gwe tutraininga human resource egenda okuleeta sente mu ggwanga nga atajjaawo omusolo. University education is completely subsidized. Toyinza kufuna mwana yafunye S3 n'agamba nti yalemereddwa kubanga yabadde tasobola kusoma. So ebimu ku biweesa omwana max ez'okuyita is punctuality. Atuuka atya mu kiraasi ezo max 5 nti tatuukanga koleti. Number 2 smartness and neatness.
ekyo nakyo kikulu. Number 3 communication skills, ekyo nakyo kikulu, ekyo kimuweesa max nayabeera promoted. Number 4 yeeyisa atya mu banne, sharing naki, ebyo bye byandijja omwana mu primary nti abo bituuka mu kukolera ewamu team work and group work akola, atuuka ali very punctual, muyonjo ku school compound, yeeyisa bulungi ng'alireetinga ne banne, tayinayo likodi yakuba munne luyi yadde kola kintu kyonna, olwomanya ng'ono omwana ajja kubeera good citizen. Mu eyo national service ateeka okutendekebwa mandatory gye tuyita essomo ly'empisa, gye tuyita mandatory national service, kaabe muwala oba mulenzi, mu ebyo ayigirizibwa bino wammanga: okwerinda, babuuza batya abantu, baanukula batya abantu. Actually mu subjects zembadde neerabiddeyo wansi, naye ekyo bajja kiteeka mu science, kwe kuwalana ekigambo ekiyitibwa drug abuse. Abaana tulina obbakyayisa ebiragalalagala, tubalage nti buli muntu anywa ebiragalalagala abazze kwonoona ggwanga era ajja kwonooneka okuviira ddala ng'ali mu nasale. Kuba buli bw'obakyayisa ekikola ekyo kitegeeza ogenda kuzimba omugigi oguddako omupya nga gw'amaanyi. Primary health care etambuliramu bino wammanga. Ekisooka, omwana alina okuyigirizibwa obuyonjo. Obuyonjo, ensi nga Japan lwaki nnyonjo nnyo? Omwana okuviira ddala mu ssomero bamulaga nti bw'osanga obuliri bwale, bw'omala obwala twalayo engoye zoozooze, tuleka ng'osudde ekipapula, bamuyigiriza okugolola, bamuyigiriza okuba tied and neat. Tolinnya muddo, fukirira omuddo bw'olaba nga gukaze. Kakati ebyo byonna omwana bw'aba akwayiriza skill, kitegeeza ensi erina omusingi kwetambulira. Kati awo nga tugenda ku level 1 bantuuse myaka 9-10 nga tubayigiriza okutunga, okwoza, ebyo byonna okutunga, okwoza, okuzimba, kubanga basic human skills ezo. Then talent development yawo mu sports, bw'aba alina gy'alina mu music, dance and drama nga naye agitwala, bw'aba agina mu painting na art nga naye agitwala. Amanyi computer yonna ojjambula n'ogiteekawo, kye tuyita basics of smart technology, n'okozesa infrastructure eyo yonna. Asobola okwekolera ebyo byonna, programs ezisooka, Word, Excel, zonna ezo zonna ezisooka paka ku basic accounting. Kakati ebyo yandibadde primary level okutuuka ku kibiina eky'omukaaga, okuva ku kibiina kye twandigambye grade 6 ne bagenda mu lifetime skills. Kakati wane wasoose nga bwe ganye nti abeera ne basics za computing, primary health care. Primary health care etambula etya? Buli mwana ateeka okuba nga alina computer mu ngalo. Omwana ataabe na computer tajja kutuukagana na mugendo gwansi gwe yeetaaga, because okusomesa omwana kibanga okubangula omuntu agenda okuweereza ensi, either ye nga businessman nga ye muyiiya, oba okubeera nga akozesebwa abo aba companies naggwa dda. Therefore mu kino kyonna, computerization and digitization of our people, kye tuyita digital literacy. Buli mwana alina okubeera ne basics eza computing, ng'asobola okukozesa infrastructure ya computer, amanyi infrastructure ya internet, amanyi computer yonna ojjambula n'ogiteekawo, kye tuyita basics of smart technology, n'okozesa infrastructure eyo yonna. Asobola okwekolera ebyo byonna, programs ezisooka, Word, Excel, zonna ezo zonna ezisooka paka ku basic accounting. Tujja kuteekawo grading nti abaana basome okuva kindergarten bayingire grade 1 to grade 12. Okuva awo bajja okukolera ebibuuzo ng'eri nga bw'onoogisanga nti senior 3 ng'omwana akuze. Naye eno mu lower levels alina kwakwayalinga skills zino, literacy, okuwandiika n'okusoma, reading and writing,
multiple languages, communication skills ezo. Omwana aberenga asobola communicatinga nti tufuuke nti tumanyi nti omwana asobola communicatinga mu local language eyiye ey'omu kitundu and 2 foreign languages eziri international, French and English at a lower level. Ekyokubiri, the introduction of free computerization studies. Kubanga ensi we yatuuse kati erimu 5th industrial revolution. Kati eno 5th industrial revolution ye ya computer. Fe Piero itujja mujjawo njagala mumpulirize. Primary living education exams mukulaba kwange tezina mugaso gwonna, wabula continued assessment ey'abaana yesinga. Ekyokubiri, ekintu ekyobutabaawo na regulation ku how much maximum amount of school fees abaana ze basobola kusasula in different grades. Mikidadi emutukula, yes. Nti ne bw'oba oli private player wateekwa okubaawo board regulating okugaa nti nedda toyinza kukyajinga mwana mu nasale miliyoni 6 newankubadde eriyo abasobola ozisasula. It is to protect the economy, ebeere buffer.